Yes, yona gyosinzira okwekumira ku Prejan Media TV tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Yes, nakwadde story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashbag kyaddaaki yakkiriza ssente z'omukulembeze w'eggwanga ekintu ekyatabudde aba People Power. Yes, naye abamu ku ba People Power bavuddeyo ne batangaza ku nsonga eno ne bagamba nti ekintu Ashbag kye yakoze tekirina buzibu olw'ensonga nti Ashbag naye muntu ate ffenna tuli mu mbeera ya lockdown. Ekintu kino twandikijjeemu politics nti essaawa zino omuntu wavaayo okuwa obuyambi kubanga ffenna tumanyi nti Ashbag yali akola ku page ye yali ateekako obulango ng'abantu bangi ba advertisingira ku page ye of ennaku zino takyakikola takyakifuna abantu bonna bali mu lockdown ekitegeeza naye embeera emutwala bubi n'agamba nti naye omuntu wavaayo n'abanga alina ekintu kyagala omuwa okusobola okwebezaawo ate tetukitunuulira mu ngeri ya politics. Abamu ku boogedde mubadde muswengere n'abantu abalala avuddeyo okudifendinga Ashbag kato. Yes, Ashbag naye nga embeera si nnungi abantu ba People Power bagambye akomererwe olw'ensonga nti bagamba abaliddemu olukwe. Gwe yonna gy'osinzira naawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno. Ashbag ekintu ky'otwala ssente zino kirungi oba yakoze ensobi?